nakoma okugalyako mu mwaka gwa 2018 amatungulu gano tuli eno mu kibira twakedde kuganoonya naye tufunyewo nga gaago amatungulu bannaffe abazungu balina erinnya erya botanical lye bagayita sasati serata naye ng'ate era abazungu mu lulimi oluzungu bagayita forest onion amatungulu naye ate abanyoro bagayita amasaasa amasaasa ffe mu Luganda tugayita amatungulu kati amatungulu agali awamu nga gano kino tukiyita ekikuukuulu kitegeeza ekisaaganda ky'amatungulu agali awamu kati kino kikuukuulu ndowooza mukiraba tufunye obukuukulu nga buubwe era bwe tugasigatamu bino bikuukuulu eby'amatungulu nakubagana amatungulu matono naye waliwo amatungulu amanene gayitibwa amafumitataka amatungulu amanene gayitibwa amafumitataka ge matungulu aga amasajja era ate bwe liba nga telinayengera liba tto liba liddugavu lye liyitibwa ebbungula kibira ebbungula kibira obadde olimanyi oba tumanyi ebbungula kibira olitegedde nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye kimu kiwoowolo munyogovu atalina mazita lyandisaava kubanga ni mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda wakoma kugalyako ddi oludde okugalya galya gakusaaliza naye gano malungi nnyo ku bulamu galongoosa omusaayi era kyova olaba oli waba alinamu bi pressure alya ku matungulu gano waliwo gennengedde amalala wali genda kugafuna wano tugalina mangi wano tugaguddeko mu kabira wano ozira mulaba akabira nsonga bwezityo bwe ziri naye nga tusomye ku matungulu gano olwaleero ganoonye ogalye kuba malungi nnyo n'obusigo bwago bukaawa naye osobola okubwanika n'obukaza n'okola ensaanu n'osekula kansibulire wano ku nsonga y'amatungulu ffe katulye amatungulu gaffe tweyongereyo